This is from Pantilla in the day, Omuko agambibwa kuba nti yeetugidde ku buko mu district eya Iganga era nga wenjogera bino poliisi egenderera maaso kubanga ekola okunoonyereza kikyennyini ekiviiriddeko omuko okubanga ate yeetugira ku buko ate nga ye omukulu eyakedde okubanga ate abikibwa abangi ku social media ng'ono musuubuzi amanyiddwa nga John Sebalamu era nga agambibwa kuba nti ye nnannyini kizimbe ekya Freedom City avuddeyo bw'ati n'agenda maaso kubanga ate asambaga ebimwogerwako n'abategeeza nti oyo Katebule ye akyali mulamu teketeke yasa mawulire malungi ago naye nga mbanirizaako abalungi bange abagalwa bampuliriza ku Phiphie News ankanga mati mukola kyamanya nyindala kwanga ate mugyekomireko mugibali gino gye mutusizaako engalo olunaku olwalero kansubire nti ka weekend kabatwalira ddala bulungi okusinza ku mawulire gena kutusizaako olunaku olweggulo ekizimbe kyagenze maaso kubanga ate kibutikira abantu mu district ey'e Masaka omuntu omu yagambibwa okuba nti yalusuddemu akabaaso ng'ate bangi bagenze maaso kubanga bakosebwa ate okuddako ku bazigwa bagenze maaso kubanga abazingako Northern Bypass okubanga ate naye bakola obutujju obw'enjawulo omuli okuttemula abantu okubatulugunya n'okubanyagako ebyabwe naddala abatambulira mu mamotoka poliisi egeze maaso kubanga ate ekola kaweefube yesa gwe kiwandiise nga ekikwekweto oba ebikwekweto era nga bagenze maaso kubanga batuwa alipoota nti abantu abawerako ddala 30 nga bano bavubuka be baakakwatibwa yes ne bagenda maaso kubanga batutegeeza nti bakyagendera ddala mu maaso n'omuyiggo ekyo nno tukikweta kubanga ate munange weeyibaala oluguudo olwo lukozese nga weegendeza naddala matumbi budde ate nga wetuddako wano ku Entebbe Express bagenda maaso kubanga ate bategeeza nti ennaku z'omwezi nga 8 olwaleero luno lwennyene lwebatandise okubanga ate munange basalako ensimbi ezo eza buli muntu agenda okubanga akozesa oluguudo olwo akozesa ekidduka wapiki ow'emmotoka ab'ebigere terikola kiteri kusaalimbirayo era nga emirimu bageze maaso kubanga ate bagitwalira ddala bukwakku olunaku olwaleero wabula nga kigambibwa nti waliwo afande agenze maaso kubanga ajja n'amayinja ge n'asalawo abeere nga ate ayita ku luguudo mbu nga talina kasente nga tasasudde wabula nga bagenze maaso kubanga bamujja ku luguudo ne bamutegeeza nti waba talina sente adde ku luguudo luno olw'abangi era ne bategeeza nti abantu bokka abakkirizibwa okubanga bayita ku luguudo olwo ye mukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni eno convoy ye aba ambulance nga babeera batwala balwadde abo tibakkirizibwa kubanga basasula gettako n'abo aba fire brigade bagenda maaso kubanga bakola ku by'okuzikiriza omuliro oye mukulu amanyiddwa nga Gino Katumba Wamala agenze maaso kubanga akirambika Luwatu nti gwe atalina kasimbi munnange gezaako ku luguudo luno olukadde ogezaako kubanga atogira weetetenkanyizaako eyo ate liyo ejeri ya UPDF bwedityo livudde ne bagenda maaso kubanga ate bategeeza nga we beetaaga abannayuganda okubanga beegatta ku jeri no nga bakadeeti era gwe wennawo obanga oli eyo munange nga weetaaza okubanga olyeyungako bajja kubanga ate munange bajjawo wooli olw'ensonga bategeezeza nti bakutalaga district ku district nga bagenda maaso okubanga ate babawandiisa bwe bati ne bagenda maaso okubanga babategeeza nti ebisaanyizo olina okubanga wamala siniya ey'okusatu ate ng'oli munnayuganda ate nga oli mulamu teketeke ate okuddako eno ku bavuzi b'ebitrera abagenda maaso kubanga beekalakasiza emalaba olw'ensonga z'okuba nti babajjako ensimbi z'okubakebera COVID-19 era nga bali bamazeewo ennaku eziwerako ddala wenjogera essaawa eno kigambibwa nti bagenze dda maaso kubanga babakiriyalinga yes baali beediimye nga bagamba tetujja kuva wano mutujjako ensimbi nnyingi ate nga ne gye tuvudde tuba tukebeddwa kaakati nno yo gavumenti ya Uganda egenze maaso kubanga ate ebategeeza nti bagende maaso okuwaayo ebipapula ebiraga nti bakeberebwa ennaku 72 emabega nga biragira ddala nti munnange baki balamu era babatali bagenda maaso kubanga ate babiwaayo olw'ensonga nti baali babirina gyonna yonna gye bazze bava bazzenga bakola ki babakebera bwe batyo ne bagenda maaso kubanga ate bajjawo trailer zaabwe ate ye omuzadde agenze maaso kubanga akwasa bangi ennaku yeewuniikiriza oluvannyuma lw'okuba nti akwatiddwa ngabbye ebitabo jjukira nti okusoma kwa kutandika ku bbalaza naye buli ssomero erifulumya ebisale by'essomero mwana ttunga buli muzadde akwata omugongo olw'ensonga nti ebisale bisobola okuba waggulu ddala naddala ssente zino z'oyinza okuba nga ate oyita school fees so embeera eyongedde okuba nga yennyamiza abantu olw'ensonga nti abasinga obungi babadde mu muggalo ng'akasente kajja mu mpolampola kaakati bwe tuyimiridde mu ggwanga ly'e Uganda buli omu ateeke munne mu ssaala kubanga ebintu byongera okuba nga bikaluba essaidi eyo
Bwe tutyo ne tubanga ate tuyingirako mu mawulire g'abaserebu baffe wano mu ggwanga lyattu Uganda era nga omukulu amanyiddwa nga Luwasa nga tannaba kubanga agombebwamu bwala yageze maaso okubanga ate ayogera ku mukyala amanyiddwa nga Dianah Nabatanzi era nga ono yagenze mu maaso okubanga atutegeezanga nti omwaka 2020 bwe yaguyitamu obubi gwandibadde mwaka mulungi naye nga ekyasinga okubanga ate kigubiya ye mukyala amanyiddwa nga Dianah Nabatanzi ex-girlfriend naye nga agamba nti okusookera ddala baalino ekiraavulaavu nga beeyagala beependa sana naye munnange mbu omukyala n'afuuka omuguya n'afuuka malaaya okusinza ku bigambo bya Luwasa naye agamba nti ekirungi yamala n'abeera nga ate afunamu ani Angela oba Angel weewaawo mbu Angel takola ki tannaba kubanga amuzaalira mwana naye nga yemusuubiza nti bw'anaaba tazadde agenda kugenda abeere nga ate awasa omukyala omulala ebyo nga byonna biri awo bityo olunaku olw'eggulo omukulu oyo yagenze maaso okubanga ate agwa mu mbi business wise tukimanyi bulungi nnyo nti omukulu oyo mugagga wano mu ggwanga lyattu Uganda era nga bangi bagamba wenkula njagala mbe nga Rasa Mayinja naye munnange gye byaggweredde nga omukulu akwatiddwa era nga ensonga teyabadde ndala yakuba nti munnange bamukutte n'ebicupuli bya gold kigambibwa nti Rasa yagenza okutunda gold business ena abasinga bungi badde tebagimanyi nga bamumanyira mubiri ebyokuteekateeka ebivulu simanyi alina tents alina ebidongo alina bino gattako okuba n'ebibaala bikirabu ebizimbe ebikola biti ng'ebyo bibasinga okubanga bategeera era nga bangi bulijjo omukulu adiringa ne mu gold munnange gye yagenza okubanga ate atunda gold batugamba nti we yatuuseeyo gold w'okumupima nga bicupuli ebiri ebinyere byodde emirimu era nga mbu balese magnets okuteeka ku gold we nga akwatira kuli so nga ate gold namaddala talina kubanga akola ki akwatira ku magnets bwe bati bagenze maaso okubanga bamuyoola era nga olunaku olwaleero asuze mabega waki wamitayimbwa bategeezeza nti ono bajja kubanga munaye bamuleeta bamukube mu mbuga z'amateeka agende maaso okubanga ate abitebya atandika ddi era akikola atya era akikoze naani weewaawo bagamba nti abantu 8 balala abagenze maaso okubanga ate bakwatibwa naye ate nga ye tumuvuddeko okudda ku mukulu amanyiddwa nga Pastor Bujingo abangi gwe bakazako erya Haji yes tunajjukira nti yavuddeyo nagenda maaso okubanga ate akola akatambi akalala ng'ayongera okuvuma maama w'abaana be omukyala amanyiddwa nga Teddy Naluswa ng'amuvuma okuwunya obuleega akamwa ebipale byonna twala tugende okitegeera ng'agamba nti musajja kyayinza okubanga ate abeera mu kivundu ekyo kaakati omukyala oyo byonna ebyo byamugudde mu matu naye yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza ensi nga ye bw'atasobola kuvaayo n'ayanika taata w'abaana be mu ngeri emu oba endala ebibi bye bimuliko n'agamba nti era naye muntu alina ensobi ze era alina ebibi byamumanyiko naye tasobola kuvaayo kubikola ki kubyanika weewaawo n'agamba nti wadde amulumiriza ekivundu abeera mu bantu bangi abuulira enjiri alina abaana kwegamba n'agamba nti gwe naawe awuliriza bw'obanga okakasa nti ddala Teddy awunya ekivundu genda omusembereko olaba oba awunya akamwa olaba oba obuleega buwunya oba nekaziwunya bw'atyo bwe bategeezeza Teddy n'agamba nti siwunya ndi mukazi amanyi nti nina abantu benkulembera abantu abandabirako naye ye bw'aba asalawo kunswaza mu bantu ssaawa 24 simunenye munnange muntu naye akola ki asobya obuzibu obuliwo omukwano gwamutemba amaaso naye ng'ate omukwano ogwo teguli gwokka gulimu kanyu kawulire munnange bagenda maaso kubanga bamulungalunga era ng'alunga si mulala ye Susan ki Makula kyova olaba Bujingo akola ebyo byakola naye nze nzikiriza nti olunaku lugenda kukya lumu ekikolimo ekyo ekimuliko eddogere erimuliko limwamuke azukuke adde engulu ani alindiridde olunaku mulindwa anyways byebyo omukyalo ebyagenze maaso okubanga atakola ki ayogera ye agamba kimu nti amusabira Mukama Katonda abeere nga amusonyiwa amusaasire amuggyeko ekisipeera ekyo ekirogo ekimuliko kimuveeko kye baamuliisa oba kiki oba kiki kimwamuke kimuveeko ajja kubanga ate atereera muki mu layini bw'ati bwe yagenze mu maaso okubanga ate ayogera ku nsonga eyo Banna Uganda abali mu ggwanga eri America akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus emu 7725242 plus emu 7725242 ye DJ Farouk ku Bay and Samu tokkiriza bagenyi bokwebowa
Omukwano buli omu gumuyisa bubwe era nga buli omu agulojja buki bubwe, abagulimu abagunyumirwa abagukaaba bagukaaba era ng'omukulu amanyiddwa nga Hassan Nduga y'omu ku abo abagamba nti nze omukwano wannyo waawo. Omukulu ono yagenze maaso kubanga ategeeza nga bw'ali single and okay, tayagala kumanya bintu byaki by'abakazi, yakoowa yamala era gwe wenna ali eyo ng'omwepikira mukwano tokola ki totawaana, agamba nti mukoowa jjo. Ate okudda ku bagunyumirwa omukyala amanyiddwa nga Jamirah Kalungi atukolera wali ku BBS telefina emikolo gyonna twala tugende gattako n'okubanga ate atuzanyira mu sinema kwegamba mukyala mukozi nga bulijjo ne bakulumba bagenze maaso kubanga ate baselebratinga anniversary yaabwe y'emyaka wajinda beja 5 gyaweze lunaku lwaggulo munnange lwe bamukuba ekidala kyennyini super lubalula, naye nga omukulu yagenze maaso kubanga ate amuwaka treat kali kennyini akakola ki akalagirwa kagaba bu surprise bwafuka bu surprise obuntu obunyumira abantu tobeeraawo munnange nga gwe toyiyayiyako muno omukyamuleko kankuweka akatambi kano akajamirwa nani ne Fahad olabe buti bagenze maaso kubanga ate badesigninga ekifo mwe bagenze maaso kubanga bedwasiza. Bwebwe nno buba buntu butono nnyo bwe buti obukuuma omukwano, mulaba abantu kuwangala myaka bufukunya nga balinga abakeera bamwanattu, naye nga buba bwe butonotono. Bolaba abo balina omwana atya omukwano katugubaagaliza omulungi n'obufumbo obulungi. Ate okudda ku mukyala amanyiddwa nga Fiona muyite Sasha Ferguson, mukyala w'omukulu amanyiddwa nga Canary Mugume, jjukira nti olunaku lw'eggulo gaabadde mazaalibwa ge, naye bw'ati yagenze maaso kubanga ate avayo n'amukubako surprise, wabula ng'asoose kututegeeza nti nze bino bye nnakoze Zaddi yali tabyagala, naye olw'okuba nti munnange sisobola kukyebera nabadde nina okuba nga ate nkikola, era nga bw'ati yagenze maaso kubanga munnange amukubako kye bayita surprise super lubalula ey'amazaalibwa, n'amwagaliza amazaalibwa maki amalungi okukamala, era ng'embeera nga bwe yatambudde bwe kiti bwe kyagenze mu maaso. So he was like, babe, don't celebrate my birthday this year. It's okay, I just want to spend time with you. But there is no way I cannot celebrate my baby. No way. This is rock and the danger. So he was like, babe, don't celebrate my birthday this year. It's okay, I just want to spend time with you. But there is no way I cannot celebrate my baby. No way. Oh.
Ate wasaidi wano tulinawo maama amanyiddwa nga Nakazibu Kristen agamba nti anoonya muwala we amanyiddwa nga Namugenyi Sitera. Agamba nti Sitera agenda kuba nga ate aweza emyaka 10 mu gwokuna, wabula nga ate omwana ono baamumubbako mu bufunze ate ng'eyamubba si mulala ye kitaawe, naye nga bw'omanyi nti ogw'ekizadde gukola kiguluma. Maama nkuba kyeyo ali ku kyeyo. Agamba nti bayawukana ne taata, naye taata yajjanga omuntu mulamu n'agamba nti munange mpa ku mwana nkole ki ndabeko, naye taata okuva lwe yatwala omwana ebbanga liweze munange tamuzzanga, era nga ye yasemba okuwuliza kubifa ku mwana we ebbanga lya dda. Kakati no agenze maaso kubanga ate awanjagira abazira kisa nti gwe wobanga oli eyo ng'omanyi nti omwana ono omulabako awantu wonna nga we baamukukuma munange genda maaso biri nga ate ombagulizaako ko ne ku namba yaffe ey'essimu gy'olengera erita ku screen tujja kubanga ate munaye tukwasaganya bulungi nnyo ddala. Agamba nti omwana ono amusuubira mu bitundu okugeza nga Kyazanga, Sembabule wamu ne Masaka, olw'ensonga nti taata tayagala kubanga ate akkanya na maama ku nsonga yaki ya mwana wadde omuwaako akakisa, naye nga ate jjukira nti maama olubuto gwe lwakola ki gwe lwaluma yayita mu mbeera enzibu y'okubanga asukuma omwana. Ogwo guba mutima mubi munange, omwana tomukotogera ye nga ye wadde nga mufunye obutakkanya, omwana gezaako okubanga ate omuwa omukisa alabe maama we. Yes, so gwe wenna omuzira kisala bye ku mukyalo oyo oba ku mwana oyo gwe tulanga gena maaso biri nga ate otukoonako. Ate nga mu bazaali b'olunaku olwaleero tulinawo omukyala amanyiddwa nga Vanessa Namuddu. Mami akwagaliza amazaalibwa malungi. Maama we yamanyiddwa nga Lydia Nantale. Agamba nti akwagala ebitenkanika munange, akwagaliza birthday ennungi baby girl. Ate nga omukyala ye amanyiddwa nga Namulindwa Deborah naye yazaalibwa olunaku olwaleero. Munange bamaama bo bakwagaliza amazaalibwa malungi. Mama Annette Nakajubi wamu ne Mama Josephine bagamba nti bakwagaliza amazaalibwa amalungi ennyo ennyini ddala. Yes, abo be bazaalibwa olunaku olwaleero, so nga ate tugenda kubanga tweyongerayo mpola mpolawo n'ekibozi kyaffe. Bankuba kye bayita mu bingi ngera bwolaba oyinza okulowooza nti kyakola oba akyagala nnyo. Bangi bava eno nga n'embwa bazitya ne bupusi babutya, naye we batuuka ebintu bitabuka ne bakozesa ebintu ebitali byangu. Kati wuuyo agenda maaso kubanga ate alabirira enkima, so nga ate n'abamu bakakibwa okuziyonsa. Kati gwe boddaawo ng'odda ku nkuba kyeyo omwogero okuba ku myaka sente banange mukakaneeko gwakyalina obulamu kugamba nti isa omukono mu maaso ogambe nti alhamdulillah. Omukyalo ono namulaba kuva mwaka guwedde, naye nga bulijjo ekintu kiŋŋamba muleete bw'olaba oyo ensawo eyo temuvaako. Empiira ezo z'olaba za mutima, ogwo gwe mutima gwe, eyo ensawo gy'olaba gwe mutima gwe, ye nga ye omuntu talina mutima, so bamuteekamu omutima omujingirire ogw'abazungu. Yes, kakati gw'oyinza okubanga munange oli awo olina ky'otalina n'olowooza nti gwe ali obubi ennyo n'okukulumira Mukama Katonda enkya n'eggulu, naye ng'ate waliwo abakusinga okubeera obubikizaako okubeera omumativu n'ekyo kyonna ky'oba olina. Ngenda kuba nga ate nkulekera Kadaama atulaga nti ye yandibanga agobeddwa ewa mukama we gwe wa TikTok, oba Kadaama batabukira TikTok naye nga munange byemu ku ebyo bimalako ebiwubaalo. Munzikirize mbere nga ate mberekereza namusaako mami wange Martha Jovita from UK. Munange you're loved. Munange beera bulungi nnyo nnyini ddala, atakumira mpeera mwenna abeere nga ate abankumidde musule bulungi abaagalwa baffe. Yes, Shigala. When you want TikTok? You want TikTok? Yeah, go. La. And you only want TikTok in my house? You don't want to go? Yeah, go. Masala. Hero, go. Please, madam, forgive me. La, mapi forgive. Shada, Jim follows, Jim rating, mapi shogo. Best TikTok. Yalla, ro, engre. Ro, engre. Ro, Madam, go. hey. Go. Go. Mafi hiji. Halas, mafi shigala. لا انت كل يوم تيك توك صبح تيك توك. يلا انا go. يلا مع السلامة.